Kano ke katundu kaffe akubadde okimanyi mu malindirire. Nabakyala wa Bungereza Elizabeth II mukyala wa mirembe era obulamu bw'abantu bangi bukyuse olw'okubanga ye akolagana n'abantu bonna nga tasosodde mu mawanga wadde mu nnimi era ng'akolaganye ne bassaabaminisita bangi aba Bungereza okuli Winston Churchill, Margaret Thatcher ne David Cameron okulaba engeri gye batwala amawanga mu maaso. We yafuukira n'abakyala mu 1953 Bungereza yali yakava mu ntalo naye yali ekyalina obuyinza ng'obwakabaka. Yakola nnyo okulaba nti edda ku ntikko era nga yeeyubula n'efuuka nnakazadde w'amawanga agali mu lusene Bungereza. Omukyala ono akyalidde abakulembeze b'amawanga amalala nga mu 1953 talyerabirwa ye ne bba olw'okukola okulambula amawanga ag'enjawulo okumalira ddala emyezi 7. Mu mawanga ge baatambula agaawerera ddala 13 engendo zaabwe zaabalirirwamu mayiro emitwalo 4 ku ttaka, ku mazzi ssaako ne mu bbanga. Mu myaka gy'enkaaga ne mu myaka gy'ensanvu olukalu lwa Afirika lwalabibwako nga luva mu mikono gy'abakyeruppe ku lulwe ng'amawanga agawerera ddala 20 gaava mu mikono gya Bungereza nga yali kaweefube we era nga mu kino ne Uganda togiteeka mabega. Alina engabo n'engulu ez'enjawulo omuli eya 1994, omuli eya 1944, eya 1947 ssaako n'engulu endala nnyingi. Omukyala ono abeera mu maka ag'enjawulo gewandiise olubiri omuli erya Sandringham House eriri mu Norfolk. Tajja kwerabirwa kubanga mu kuvuga embalaasi akwata kisooka ate ng'ayagala nnyo ne bbaawe wadde nga bakulaganye. Bakwatagana nnyo n'amawanga agali mu luse lwa Bungereza gayite Commonwealth countries era nga abakulembeze ab'enjawulo bwe baba basoowaganye ye yekka yabatabaganya. Ku lwa Kingdom TV amalindirire Samali Kisaache. This is Kingdom TV.